Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wasallam. Amma ba'd. Atulaba omulungi tuli mu mwezi gwaffe omulungi ogwa Ramadani gwe twakatambuzaako ennaku ezitambuliridde. Kyenjagala tujjukire olunaku olwaleero nti omwezi gwe tulimu okusookera ddala mwezi gwa nkizo, mwezi mulungi nnyo, mwezi gwa njawulo eri omusiraamu yenna ali eyandaba. Obadde okimanyi nti omwezi gwa Ramadani gwe mwezi gwokka Allah gwe yayogerako mu Qur'an ng'ayogera linnya lyagwo. Allah yatugamba mu Qur'an y'ekitiibwa Suratu Baqara essura ey'okubiri mu Qur'an aya ya 185 n'atugamba a'udhu billahi minash shaitanir rajim shahru ramadana alladhi unzila fihi alquran hudan linnasi wa bayyinatin min alhuda wal furqan. Nti omwezi gwa Ramadani Allah yagwogerera ddala erinnya lyagwo n'agamba nti gwe mwezi Allah mwe yasiza ekitabo ekitukuvu ekya Qur'an, ng'ekitabo ekyo buluŋŋamu eri abantu, kwesiima eri abantu. Allah yakissa mu mwezi ogwa Ramadani. Ekyo nno ne kigufuula nga mwezi gwa nkizo nnyo, mwezi gwa njawulo nnyo ku myezi emirala gyonna 11 Allah gy'ataayogera mannya gaagyo mu Qur'an. Barakallahu fiikum.